bonna we batogera ayogere yeye kayogere abalala bonna ne we batogera kyatono atoli nange nja kubeera wali mu gundi nja kubeera wali mu ssanda Segirinya nange nga ngamba nti amiina president wange wanga omuntu bwafa mubiri gwe gufa naye aba awulira bulungi nnyo ebigenda mu maaso nebo omusimbi oli mulamu byonna byogedde oli nti president nzaani n'onfuula omubaka wa parliamenti nva nti ekaddugala waliwo emmotoka yava eno Kampala ng'ezeggula amatooke waliwo emmotoka eziva eno Kampala zigenda zibuza balina amatooke batunda amatooke batunda akati waliwo emmotoka yava eno Kampala kati abasajja bajja ewaka otyo bazze oggula amatooke bamala oggula amatooke nga bagamba nti naye nti kolo nze nabasomberako eno ge baatemanga nebagamba nti Segirinya nti osoma nti nsoma neye tusobola nga tugenda nawe notuyamanga netubeera netutikulanga ffenna Kampala noba okola akasente tuve eno naawe tusiiba naawe nga tugakuŋŋaanya ku kyalo netugenda naawe Kampala nebagamba naye problem gyenyina nsoma nebagamba nti ate ffe mu wiiki tukola emirundi egi kati tusobola okugenda naawe netufuna n'essomero e Kampala nosoma nobanga mu nnaku zino ebbiri tujja naawe netutikula amatooke noddayo Kampala nosoma tusobola okufunirayo n'amasomero gakuwa basali zinga n'amasomero malungi kati ekizibu kyenayina nga nayagala ddadda emmotoka mu bulamu bwange Kampala owulirayo buwulizi ng'ate mu sekendule emmotoka ekinene mu bulamu bwange awo nga nakagirinyako ndooza emirundi ng'esatu ate bwe nagirinyirangako nga tugenze ku ziiko manyi kukyala okubeerako bupikaapu obugenda okuzeka lwe yafudde nemulyoka mubwepangako bwe muti n'omulundi omulala gwe nagirinya yali oba etikkula miti kati nenjirinyako eno emabega ku baana batikkula emiti gyemirundi gyembala nga njeerippyekko kakati bano bateekamu nti emmotoka ate baana zenene Kampala basobola okunfuna essomero lyingi gyensomera olwo nga ne kaddugala wano abasomesa batandise okugaa nti fiizi naye tezijja bulungi nga ebikajja oluusi ngenda nabyo ate abaana ne babindyako ne batansasula ne babinsomolako busomozi ne babiri ogero gira boti bikajjo ewalese mukaaga osangawo bisatu kati ate muzeyi nga sina bwe bimunnyonnyola kati ate bano bange basobola okunfunira basale so did you wagenda nabo abasajja abo najja nabo e Kampala era lugo omululu gwayingira e Kampala nze okuva e Kaddugala paka Kampala najira ku motoka y'amatooke emabega katukuŋŋaanya amatooke okwo bakuŋŋaanya baŋŋamba nti tukwerekereko Segirinya twerekereko ne wali owa muzeyi mu Yozefu tuke wa Yozefu nago tugakuŋŋaanya ate nze gwe baasuubiza e Kampala muzeyi wamubuulira muzeyi era engoyi nazipanga ne mugamba nti manyi muzeyi nti ŋŋenze n'agamba kyo muzeyi n'asooka n'agamba nti ne mugamba nti muzeyi kati wemanga nfunye kyase y'abasajja bano kaŋŋende nabo nagamba nti naye bwe banga intention yaabwe sijja kuŋŋaanya matooke nga balina ebyabe bagenda okola nagamba nti nyina kyembalabyemu abasajja bano si babi muzeyi n'asooka n'agaanagaana oluvannyuma nakkiriza aga Yozefu nagwa mugatisse ama Yozefu tugatisse era ne bayambako awo gwe basuubiza okugenda e Kampala tugatikka nkomawo waka we twayita ne nteekako obugoyi bwange babumpeera mu kaveera nga sagala navaako nga manyi bwe nakka wansi muzeyi ayinza okugamba ate togenda n'engatto zozijjeyo n'engatto nali mbigere nazambalira ku gundi waggulu ku ddayala y'amatooke akati abasajja baŋŋamba nti kati tugenda Kampala nti ni tujja kukolanga naawe mu biseera ebitali bya nnaku 2 n'omukaaga n'olwessande ffe tujjeyo ne tutikka nga tuddayo ng'osoma kuba baddangayo kiro kati amatooke twagakuŋŋaanya ku kyalo okwo naye baavaako noza ssaawa ng'emu kawungeezi emmotoka okujjula kuba emmotoka eba erina okuvaayo ng'ejjudde kati emabega nze ku matooke kwe najjira kati tabbu wejjira nga tujja tutuuka e Lukaya ku lw'editoolo otyo abatulafiki bayimiriza emmotoka y'amatooke kati nze nali mabega kati abatulafiki nali sikimanyi nti bakkiriza bantu babeere eno mabega kakati bano batwogera ku 98 awo 98 awo 12 kakati ono gwe naliko naye emabega nga nti kamatooke booti obuliremu wa traffic aleme kola ki kulengera kati wa traffic bwakuba bwati tooki kiro nendaba nga ndabye mu butuufu nabulira nga agudde wansi sijja kulimba nani huyo watu rafiki abuza wansi kono tuleva teri bantu ofisa netweyongera netujja e Kampala Segirinya netujja nenyingira Kampala mutuukira waawo Kampala Limited twatuukira wano wansi kunakani anti batikkula kiro wano ku wino wansi kafumbe mukasa twagisulako emmotoka paka ku makya eddanga ekikubo kibinyo nga kibinyo ngera twajja tugwambinya bwetu tujja tugwambinya Kampala wamuyingira kiro kati bangamba nti ono ye kafumbe mukasa muyita ku mataala wa masanyalazi mataala tujja tuyita najjanga netegeeza nnyo nga nsoma obupande
ate nga nyumirwa nnyo okubeera ku mmotoka nga bwenda b'emiti gidduka bweyita actually nze nkitegeera nakakitegeera wano nga ndudde mu kibuga wano nti emiti giba tegiba gidduka nti gwoba ogenda bajja ne tukwatibwa nze bweba nali na saaliwo by then nali Amsterdam ne lwakuba abampayiriza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiriza Alani ate nabo tebamanya nti taliwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda tukwatanga mikwano gyange egisooka esatu taliimu nange mikwano gya Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Alani bwabadde ebweru nga tebanatukwata nga alina naye mikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga nammwe ebweru bwe mulina bye mwogera onayogera kino onayogera kiri onayogera kiri onayogera kiri kuba nti luliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kukomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna betuli nabo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye buli omu bwe yayingira yalina omutemu abwe mwatambulira timunaye nze nyingidde mbadde mpupangisa njagala ka apartment nze Segirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu be bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nemba ya nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga bonali noonya akalu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka betusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kye nakola nengamba nti Segirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpeera nabawulira lunye sijja zijigula era emmotoka nesijigula nezikwata nezizamba abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuwe mupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba member wa parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda zizamba abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja ne kansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasimba musana ne bampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ati kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besaidi era endala nga baga nti Segirinya atulabisa fa abamu twajja nga njagala Kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali muki mulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alani nentandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba tibangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba abantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya nengamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Alani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko so ebibuuzo ebyo bimwandibaddenga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona Alani bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakutulugunyiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki kuba bansamoninga ku parliament ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kye kibadde kinene nnyo eri mmwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa
n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa, n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata. Katoyinza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani, so tewaliwo okuteesa. Wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaleero batemukimanyi, ekyatuteesa kyali bwe kiti. Ekyatuteesa ye puresha bannamawulire gye mwateekawo. Ekyatuteesa ye puresha bafuutu soja gye baateekawo. Ekyatuteesa ye international community okuteeka puresha ku ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere ate nga tukyalwana nabbe ffe twafulumye ne bannaffe abalala abakwatibwa bateebwe, kubanga nabo tebalina musango. Abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe bwe twateebwa, nabo bateebwe kuba tebalina musango. Ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwereere. Ekirala kyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma, kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawo awo ate nga tekiriiko bujulizi, kubanga mubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batugamba lumiriza Alani Ssewanyana, bankubanga miggo nga baŋŋamba lumiriza Ssegirinya Muhammad, kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obuki ey'obulimba. Kitegeeza n'abaana abo okuvayo ne bakonfesinga nti bannaye ffe naffe abo tetuba mu magye ate nga bwe kiri. Olaba nze n'Alani otugatta obugasi nga tutudde ku mmeeza tekisoboka, kubanga ebbanga Alani lyabaddewo nange lyembaddewo wonna gumwe mumuwulidde tabadde nti mbeera naye, kubanga mikwano gye mirala nange gibadde mirala. Naye ate oyinza atya okugamba kyojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi. N'olwekyo ebyatuteesa byebyo, puresha yammwe abamawulire amaanyi gammwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwereere. Era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma. Ne buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa kuki, era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mu mitwe gyammwe ey'okuteesa, mwateesa kuki, mwakola ki? Tewaliwo kuteesa kwonna. Ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde. Naye kye njagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenze okukomawo, kisooka nga tuli balwadde. Era ekyo eky'obulwadde kye kimu ku kisinze n'otusiba okuba nga tuluddewo okwogera. Kubanze badde banjijanjabira Lubaga Hospital naye nga ndi outpatient, nasooka n'embeera ennaku 2 then n'embeera outpatient nga bwe ŋŋendayo bwe banzijanjaba. Ne bakifayindinga out nga nyina skin cancer. Mbi nagubalaga dda siyinza kuddamu gubalaga. Ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi Hospital, ng'eddagala eryo linnyambako okubeera ng'ekibumba kitereera. Kuba bwe bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna, era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze. Ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri 200/140. Kakati basawo bawo no bonna byabalemeddwa nga solution ya kugenda either Nairobi Hospital oba mu nsi z'abazungu endala babenga bakola ki batujjanjaba. N'okutuusa olwaleero tetunnabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zaasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna beyiro. Kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tosobola access nga gifuna. Kati gwe twateesa naye lwaki passport ayita tetumugamba nti zituwe butubanga waliwo okuteesa, kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe netuta kati tuwe passport oba abaateesa abalala. Naye passport tukyalwana nazo okuba nga tuyita mu mitendera emituufu era balooya baffe twabagee bawandiike bazituwe. Naye n'okutuusa olwaleero kooti tennaddamu ku ekyo. N'olwekyo kye tubasaba Abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongereyo tujjanjabwe. N'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso awo nga tutayidde bulungi tujja kuwongerako nabo. Naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'Abannayuganda biveemu, naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa. Ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya, tewali n'omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo. Tweyanza nnyo, tweyanze.